Ekyobutampa kaadi mu assessment yaabwe sibasambidde bulungi. Balina bye baagala bye sisobodde kukola. Ebimu bayinza n'okuba nga tebabimbuulira nga byabalema okucommunicatinga. Olwaleero lubadde lunaku lumu okuba be baagabye kaadi. Mandeeti y'okubeera mu Parliament yampeebwa abantu b'emityana. Omuntu gwe bakwasizza fulaga ya Makindye West ekisooka teyeetaba mu process eno ng'owe Makindye West. Nze ng'omubaka wa Makindye West ateefuula kubanga kiba kibi okwefuulira omuntu naddala bw'aba avuddewo nga gwasobola okuwa obujulizi ku lulwe. Mbadde nvuganya nabo mwenna sinze mbadde mbasinga amagezi oba ebitabo b'okutegeera. Ekaadi y'ekibiina ki the National Unity Platform mukwano gwange etandise okubanga eyogeza bangi oludikya. Abamu babadde balaga nti kaadi eno yandibanga amakulu matono wabula ate ebigambo bye batandise okubanga boogera n'okuba nti bibafubutuka bitandise okulaga obukulu bw'ensonga ate era n'obukulu bwa kaadi eyagabiddwa buli mubaka ayagala okuba nti akiikirira ekitundu kye. Abamu babadde mu Parliament kaadi zaabammiddwa ate abalala babadde tebalinnyangako mu Parliament wabula omukisa gwabagwiridde era Mukama n'abamaamirako akasubi kaadi ne zibaweebwa. Abacacyanca bali mu kucacyanca wabula ate era mukadde ke kamu n'abali mu kufunya ennyendo emimwa ne bateekamu batandise okubanga bakola ogwo n'okuba nti batandise okukuba system eyabagabidde kaadi n'okulaga nti osanga ekibiina ki the National Unity Platform okusalawo kwe kyakoze si kwe kwabadde okwo okutuufu okugwanidde. Ku vidiyo eno ngenda kuwa abantu ba mirundi 4 bonna nga okwemulugunya kwabwe bakuteekayo eri ekibiina olw'ebyo byonna ebyabaddewo wabula ate era ku vidiyo eno yemu kulikoko abasanyufu era abali mu kucacyanca nga Walukagga yagamba nti ekintu kyayengedde wabula Ssegona agamba nti mutandise n'okubanga muwa abantu kaadi nga ebyempapula zaabwe tebiteredde empapula bayunga nyunge yakigezezza ku ttaka jjunge. Kati tugenda kubanga tutandika ne Ssegona agamba nti obutamuwa kaadi ya NUP si kintu ky'amaanyi newankubadde nga NUP eyo ajogerako okubeera nti yandibanga yo NUP yalabye nga tagizannyidde bulungi. Katutandike bwe tuti ate awo tuveewo tweyongereyo mu maaso era bwe tuti. Ekyobutampa kaadi mu assessment yaabwe sibasambidde bulungi. Balina bye baagala bye sisobodde kukola. Ebimu bayinza n'okuba nga tebabimbuulira nga byabalema okucommunicatinga ne batabimbuulira. But for me, from the bottom of my heart, I am okay. I am okay. Tell the world that I'm okay. Era saagala muntu ansaasire. Bwe kibanga ekyakoleddwa si kituufu basaasire eggwanga. Ekibiina kyange nkyagala nnyo naye kaadi yaakyo ekiba kigitutte ne kigiwa omulala kigigabe. Kati mu bantu ababadde n'obuwagizi bwa Ssegona oba abantu ababadde bawagira Ssegona babadde batandise okumugamba nti ekibiina we kiba tekikuwadde kaadi waliwo omuwaatu ogw'okuddayo then n'obagamba nti bannange tuteese kaadi yabadde egwana nze oba mwakozeemuko ensobi nga mugaba kaadi. Ssegona agamba nti obwo obudde bw'okudda ku kitebe mbusimanya ajulira musimanya abagamba nti bannaye mukyusemu ekyo tagenda kikola. Waliwo statement Ssegona gye yakola ey'okugamba nti ab'ekitebe oba abakakiiko k'ebyokulonda bwe baba nga si batamiivu era nga tebalinnyibwako mizimu bajja kuba nti bawaye kaadi. Eno statement efaananako bweti agiddamu ne wano n'agamba nti we baba babadde bagaba kaadi asuubira babadde si batamiivu. Waliwo abadde bampa amagezi tijulira ne ngamba nedda sijja kujulira. The decision which was taken ku last minute ekyasalidwawo ku ssaawa envanyuma kyasaliddwawo abantu abatatamidde bwe ndowooza so mbagambe ndi okay. Ati ng'omukulu Ssegona agamba ali okay ne wamba temwamuwadde kaadi yammwe ya NUP ye ali fine
waliwo enjogera y'abafoot soldier egamba nti president tasobya era kyayogera kiba kituufu ebitundu 10 ku kinne waakyo. His Excellency Bobi Wine abaana ba foot soldier enkyanegulo bagamba nti tasobya era takwatwako era tasongwamu nnwe mu bintuntu bya kiyayiyayi bwe bityo. Omukulu Ssegona agamba nti enjogera bweti bwebanga eyogerwa aba foot soldier wamu n'abawagizi ba NUP baba balimbamu ekintu tekitambula bwe kityo. Ebibufuzi bya gundi alagidde gundi takola nsobi ono taddibwamu ono talina kwebuuza bibyo bya bulabe. Ati nga Honorable Ssegona akuba picture engazi ku Busiro East eno nga gyakyakulembera wabula nga Walukaga kati yeyaweereddwa kaadi. Omukulu yatandise okukuba tochi mu Walukaga n'agyekubamu era n'agikuba ne mu bakulembeze abazze babeerawo. Omukulu Ssegona agamba nti weweetegereza obulungi Busiro East eno ebadde efugibwa abantu abaasoma ne sekusoma yenna era yakiise nti Busiro ebadde etwalibwa the accomplished professionals abantu abaasoma ne bafuna obuyigirize obwannamaddala era ne babaako bye bakugukamu. Ayogera ku basawo nti bafuze ku Busiro, ayogera ku ba accountants nti bafuze ku Busiro, abantu abalina zi masters degree nga naye kennyini mu omutwalidde kati ng'alinga abuza nti Walukaga ayina ki era yasoma kiriwa. Abantu abaddamu okukiikirira Busiro East oluvannyuma lwa Honorable Captain Abe Mukwaya were accomplished professionals. Dr. Timothy Mutesa Asira, Dr. Mtendeke. Eyaddako mukulu wange Mike Kennedy Sebalu yali akyali a master's degree holder. Loza mchala nakawuki najja nga lawyer nakola ekisanja kimu nadduka nenzija nange ngezaako okulinnya okujja mu ngatto z'abansooka with a master's degree mateeka. Kakati bw'ojjako ekyo ne tuba nga tugattamu ebisaanyizo ebirala, obuweereza, obwesimbu, obumanyirivu. Bwe nateeka CV yange ku mmeeza abamu ne bayomba. Ng'omukulu akyayogera ku buyigirize bw'abantu abaagala okukiikirira ekitundu mwava era kyabadde akiikirira agamba nti ensangi zino abantu beefaananyirizaako nga ekyalo ky'ettaka jjunge. Ng'ayogera ku buyigirize agamba nti abantu abamu abaagala okwesimbawo sayidi eno batandise emize gy'okubeera n'empapula ezifaanana nga ttaka jjunge. Ttaka jjunge baba bategeeza nti empapula engattirire. Azogerako n'agamba nti bw'otunuulira Busiro ebadde n'abantu abategeevu, abantu abayivu, katade mutandika okuba nga mutuuka tya kussa eritandika okusonga n'okwagala abantu abalina ebipapula bya ttaka jjunge okujja okulembera abantu ba Busiro. Busiro balina standards ze basetinga mu babaka baabwe. Mu kinaana balonda ow'ekitiibwa PK Sengendo, an accomplished accountant. Mu 93 balonda Captain Abe Mukwaya okubakiikirira mu Constituent Assembly. Nali ndi mu ssomero. Standards ne zibeera set mu Constitution nti omuntu atukiikirira ateekwa okuba nga ayina kale ekitandikirwako senior 6 oba its equivalent. Kakati abantu baafuna ekikemo eky'okudduka emisinde. Wali olidde ku kyalo kye bayita ttaka jjunge ne batandika okusattirira empapula ne bayungayunga empapula. Nze bwe ngatta zino zizitowa kino zizitowa bwekiti era ne balowooza abamu nti ab'e Busiro bajja kutambulira ku ekyo. Kira omukulu Honorable Ssegona agamba nti ye okufuna kaadi ya NUP si ye kaadi gye yali asoose okuba nga afuna. Agamba yakwatako ku kaadi ya DP emirundi ebiri nabwe ekityo kyekiseera okuba nga ayita abantu bonna abatambudde naye olugendo
kuviira ddala eri ku DP asobola okuba nga abeebuuzaako 2021 kaadi zaali zikyuse ng'olwo nkute ya National Unity Platform naye nga nakwata kaadi y'ekibiina kya DP okumala ebisanja 2 abantu abo njagala bajje bampa amagezi tugezezaako okubayita n'okwegendereza nga tebajja kujja mu kisaawe we tubayise naye bajja kukiikirirwa. Kati mu bantu omukulu Honorable Ssegona bagenda okuyita agamba nti agenda kuyita abantu b'ekitundu bonna wabula era ajjukiza bannayuganda nti ye okujja okulembera abantu be bamusaba n'okumuyaayaanira batuuka n'okuba nga beegayirira ne basaba Ssaabasajja Kabaka akkirize era asiime Ssegona okujja okulembera abantu. Nsabye neebuuze ku bantu ab'omu kitundu kubanga ba stakeholders bangi ebisiro waliyo abantu abatandika okunnonda mu mwaka gwa 2011. In fact waliyo abantu abasaba Kabaka ante ngende mbakiikirire mu mwaka gwa 2010. Abo be njagala okuddayo okwebuuzaako. Abantu abo baddamu ne bannonda 2016. Abantu abo be bannonda. Kati mu bigambo ebyayogeddwa Honorable Ssegona, Mathias Walukaga eyafunye card era nga yeyazze mu kifo kya Ssegona oba yagenda okudda mu kifo kya Ssegona in line eya ekibiina ki the National Unity Platform olw'ensonga nti Ssegona yabadde ne card kati bagiwadde omukulu Walukaga. Mathias Walukaga yavuddeyo n'ayogera nga mu bigambo bye yagassemu n'oluzungu olutonnyo obutonyi ng'amata bweruti yaweereza Ssegona obubaka namugamba nti ekituufu nze Walukaga yalondeddwa sijagamba nti ndi mugezi nnyo sinze nsinga okutegeera ebitabo g'amazima sibirina nnyo biri awo munnange Ssegona kyoyogera kituufu ebitabo munnange ze sibirina naye ate feva ya Katonda yantomedde nange nabadde awo nga kaadi munnange yiino wabula Ssegona olaba otya bw'ojja ne tukolaganira awamu ebirowoozo by'olina n'obireeta. Walukaga ali mbaale ali jjinja wano soko omulabe. Neebaza be mbadde nvuganya nabo mwenna sinze mbadde mbasinga amagezi oba ebitabo oba okutegeera naye waliwo Katonda kyaleeta omuntu n'amuleetera ebiro bye nange nzikiriza nti bino bye biro byange wabula mbasaba ekintu kimu nga bwe nzize nkyogera bulunye kibwe sifuna kaadi yakubeera emabega w'oyo anaaba agifunye nammwe baganda bange abatagifunye nkakasa nti mbadde mulina ebirowoozo ebirungi ebitwala Busiro East mu maaso wabula nabasinze omukisa oba oli awo n'obuwagizi era nsaba nammwe mujje munneeyungeko ebirowoozo ebyo bisobole okubigatta ku byange for the betterment of Busiro East constituency tusobole okugitwala mu maaso. Njabba noonyaako tukyali eno mu campaign ejjinja ne president yabba noonyaako kinoomu twogeremu tulabe bwe tutwala ekitundu kyaffe mu maaso ate tuleme kutematema mu bululu. Nkakasa nti nno ffenna ababadde mu vetting process tuli basajja bakulu ababadde basaanira okuweebwa kaadi naye mba nagifunye omu ate ngeri erina kufunibwa muntu omu nja kubasaba tukwatagane tutambulire wamu. Ekyo Mukama nsaba buli omu amuwo okwefumiitiriza okungi ennyo n'amagezi ag'ekika ekyawaggulu nga tutwala pulezidenti waffe mu ntebe nga bwe yagambye nti ng'atwala Uganda empya a new Uganda now as the president is taking Uganda in a new Uganda now. I'm also going to be taking the voters of Busiro East constituency in a new Busiro East now. That is Mathias Walukaga. Oluvanyuma lw'okufuna kaadi y'ekibiina ki the National Unity Platform asobola okuba nga akiikirira abantu ba Busiro East abadde ayogera Oluganda kati yalutadde bbali kati agira buli lwayogera ateekamu ku luzungu awo. Walukaga essaawa zino awunya paaliyamenti njereere. By the way mu lwokaano luno Walukaga ne Ssegona si be bokka ababadde mu lwokaano. Waliwo omukulu amanyiddwa nga Ssempala Allan Kigozi
naye abadde omu ku babadde babbinkana okufuna ekifo kino. Wabula Ssempala Allan Kigozi omulanga gwa Walukagga yaguwuliriza. Yagambye nti nze sigenda genda mu kakiiko ka byakulonda ka NUP kwemulugunya, sigenda kuteekawo mbeera yonna, kaŋŋende negatte ku Walukagga muwagire kubanga ekibiina gwe kyawadde. Kati ewa Ssegona njagala tusooke tuveewo tugendeko ewa Joyce Bagala Ntwatwa. Ono yajjira ku kaadi ya NUP. Wabula NUP card Bagala Joyce Ntwatwa teyamuweereddwa. Joyce Bagala kye yakoze oluvannyuma lw'okukimanya nti ekibiina tekimuwadde card, yafunye abamu ku bakamera ne bannamawulire ne bagendako ko mu kitundu ky'Emityana n'abagamba nti kati NUP egamba nti tempadde kaadi. Si bwe kiri, njagala tusooke twetoololemukko wano mu bantu tubabuuzeemukko tulabe. Era Joyce Bagala okuva mu bantu kye yafunyeeyo, abantu obwedda bamuyaayaanira okufaako obufi, era n'agamba nti mukirabye abantu b'Emityana badisayidinze. Nja kukyogera ekisinga obukulu ly'eddoboozi eriva mu bantu b'Emityana. Olwaleero olubadde lunaku lumu okuba be baagabye kaadi. Eddoboozi muliwulidde yonna gye tuyise. Ekirungi siyiseeyo nzekka, mpiseeyo nammwe. Mandeeti y'okubeera mu Paalamenti yampeebwa abantu b'Emityana, bannamityana abali mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Ssingo n'essaza lya Ssaabasajja ery'e Busujju. Amaanyi gonna agatwala omuntu yenna mu Paalamenti, agatuuza omuntu yenna mu ofiisi gali mu bantu abo. Era wakati wange n'abantu b'Emityana tujja kukolawo okusalawo okulungi eri Mityana. Ye Joyce Bagala. Joyce Bagala agamba nti yagenze okwetegereza ku gurawundi, abantu b'Emityana bakyamwagala, abantu b'Emityana bamukyamuyaayaanira. Kyokka ate yo NUP egamba nti Bagala ku gurawundi tulaba toliiko. Joyce Bagala oluvannyuma lw'okuba nti NUP yagabye kaadi yagamba nti NUP eyo bye yagabye eri mu byayo zeda abantu banjayanira okufaako obufi. Ku screen omukyala gw'olaba amanyiddwa nga Mukisa Proskovia, abandi bamuyita Nabo. Yazannyanga ku Top TV okwo kwaliko ekizannyo ekinna Uganda. Kati njagala nkuyise mu list abantu babadde bana ababadde bavuganya ku lwokaano lw'ekifo ky'omukyala wa Mityana, woman MP Mityana. Teyabadde Joyce Bagala yekka. Omukyala gw'olaba ku screen eddakiika eno bamuyita Nalubega Fausta Bitano. Nalubega Fausta mu lwokaano lw'okusaba kaadi ya NUP alubaddemu era ng'agyagala. Kaadi teyagifunye. Joyce Bagala Ntwatwa ono kyabadde asinga banne ekyenjawulo, yabadde incumbent oba kyentegeeza mu Parliament yakyaliyo, wabula ekibiina kyamugambye nti Joyce naawe nedda wadde yeggwe Bagala abantu tebakyakwagala ku gurawundi. Kati omukyalo owookusatu abadde mu lwokaano luno ye Prosi Mukisa, abangi gwe bayita Nabo, an alias name picked from that Uganda, but ebeera nayo soap opera Ugandan soap opera. Ye mukyala owookusatu. Owookuna ye mukyala gw'olaba Natkunda ku Luthumu. Bano bonna bana babadde baagala kifo kya mukyala owa Mityana, wabula NUP n'esalawo n'egamba nti kaadi tugiwadde Nabo Proskovia Mukisa. Kati waliwo ekintu ekiri mu kutambuzibwa aba tiimu Joyce Bagala. Esaidi z'Emityana eno waliyo omukyala amanyiddwa nga Judith Nabakooba. Bwe mumujjukira yaliko mu poliisi ya Uganda era nga yafuuka munnabyabufuzi ow'amaanyi ddala era Emityana amanyikiddwa ddala. Kati Joyce Bagala abatiimu ye bagamba nti yasobola okwaŋŋanga omukyalo ono olw'ensonga yabaddewo akabanga. Kati NUP okuleeta omuntu omupya kiyinza okutaataganyamuko obuwanguzi bwayo.
side eyo kati ekyo tukiteeke ebbali. Omukulu gw'olaba ku screen ye Allan Sewanyana. Ono kaadi y'Amakindye West tebaagimuddiza. Kaadi baagiwadde muntu mulala. Ojja kujjukira nti Allan Sewanyana ye incumbent oba yakyali mu parliament ku kifo kye kimu. Kaadi omuntu gwe baagiwadde ye Zahara Ruyirika. Zahara Ruyirika yajjanga ayagala bwa woman MP Kampala but kaadi ne bagiwa Shami Malende. So Zahara Ruyirika n'avaayo n'ekyobwa MP obw'Amakindye West. Era kaadi emulimu 5. Wabula wakati nga kaadi eweereddwa Zahara Ruyirika, Allan Sewanyana yasigadde mu matigga ng'ebintu bimusobedde. Wabula wakati nga Allan Sewanyana ali mu matigga, waliwo omwana mulenzi amanyiddwa nga Musiri David. Ono naye abadde ayagala kaadi y'emu eya Allan Sewanyana gye baawadde Zahara Ruyirika. Musiri David ono kigambibwa nti ku ground abaddeko nnyo. Kati Musiri oluvannyuma lw'okumanya nti Zahara Ruyirika gwe bawadde kaadi, Musiri David yakubye emmeeza. Yagambye nedda. Ne tuddayoko emabega mu 2021 NUP yawa Allan Sewanyana kaadi. Nga bw'olabawo Bobi Wine ne Allan Sewanyana. Yamuwa kaadi asobole okwesimbawo. Kati ebiseera ebyo mwana mulenzi amanyiddwa nga Musiri David ku ground naye yaliko era yali afeffeta ne sekufeffeta yenna. Abo ekifaananyi ekyo kya basatu kya 2021 David Lewis Rubongoya, Allan Sewanyana ne Musiri David. Kati at the time Musiri yakkiriza Allan Sewanyana akwate obuyinza obw'Amakindye West ku kaadi ya NUP. Wabula nti waaliwo okuteeseganya nti emyaka 5 bwe giriyita Musiri Allan Sewanyana alidda n'amunona. Mumanyi kali akayimba ka Kamiliyoni nti aliyitamu alidda n'atunona. Kati Musiri yabadde ku shuwa nti NUP gwe genda okuma nti ekwasa ki kaadi olw'ebyo ebyaliwo mu 2021. Musiri yadduse 10 paka ku kitebe. Nabagamba nti you people wait a minute. Did you just give that card to Zahara Ruyirika? Window eyokuteekayo kwemulugunyako byebigere bino nga bwe tugamba nti maanyi g'abantu mpuliriza abantu negamba kanziseemu okwemulugunya mu butongole. Tulowooza nti bajja kulivayizinga era kadi bagituddize kubanga fe tusinga ebisaanizo byonna. Ate nga ne ku luli Kabaka Sulumani we yagamba omwana bamutememu, nze nagamba omwana bamuwe munnange nga wadde yali wange. Era nsuubirwa nti kati ku luno n'afiibwako ng'eragumenti bwe zaali mwena mwatulaba. N'omukulembeze n'ajagala bulungi selflessness. So kati leero we tuzze tumanyi akakiiko tukakkiririzaamu ffe era tulowooza tujja kufuna obwenkanya. Mulenzi ono amanyiddwa nga Musiri David kyasinze omwewuunyisa kye ekyokuba nti Zahara Ruyirika yalina kaadi. Era ne yeewuunya n'okuba nti at least oba kaadi yandiweereddwa gw'abadde avuganya naye Allan Sewanyana. Wabula ekyokuba nti kaadi baagiwadde Zahara Ruyirika atabadde na w'Amakindye West kyamukubye enkyukwe y'amaanyi nnyo nnyini ddala. Era agamba nti kijja kitya abantu okuba nga bali mu ringi balwana ate leefu watukolangirira n'alangirira omuntu abadde ebweru wa ringi. Bigambo bya Musiri David. Omuntu gwe bakwasizza fulaga y'Amakindye West ekisooka teyeetaba mu prosesi eno ng'ow'Amakindye West. Bamugye Kampala era mwatulaba bwe basooka okuveetinga baveetinga ba woman members of parliament Kampala district be basooka. So kitwewuunyisa era buli omu bweda kyeyemulugunyako timuyingira mutya mu ring ne muzanya ebikonde ate mmwe kubalwanaganye ne kubula gwe bawanika omukono naye erifu ali n'afunayo abadde abirabira eri agagwe jangu gwe n'amwanika nti ono akubira knockout. Ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Musiri David olunaku olw'eggulo nga 3 Septemba yabadde ku kitebe ki NUP
n'abuuza abakulu abatwala akakiiko k'ebyokulonda nti mwakozesa kriteria ki, kakuŋŋunta ki ke mwakozesa okulonda Zahara Luyirika? Kaali kantu kyako, mukanyinyonnyole oba si kyo, mumpe obuwanguzi bwange. Kati bwe tuddako emabega, Allan Sewanyana gye buvuddeko yayimirira n'omukulu amanyiddwa nga Luwemba Luswa mu NUP n'amuwa obuwagizi bwe bwonna bwonna. Ojja kujjukira nti Luwemba Luswa ye yali omuyambi wa Sseggirinya, newankubadde nti ennaku zino Luwemba Luswa ekibiina ki NUP yakivaamu. Sooka olabeko wano katono. Nze ng'omubaka wa Makindye West ateefuula, kubanga kiba kibi okwefuulira omuntu naddala bw'aba avuddewo nga gwasobola okuwa obujulizi ku lulwe. Nalina okubuulirira muganda wange ne mugamba tugende mu kibiina kye twagala ennyo, kibiina kyaffe mwe tuli kye twagala okuzimba kibeere ky'amaanyi mu ggwanga, kikwate n'obuyinza bw'eggwanga. Osabe oba oli awo obuvunaanyizibwa obw'okusobola okuweereza abantu abo nga oyitidde ku bendera y'ekibiina kyaffe. Era ne ngenda mu nominations z'ekibiina ne muwagira mu nominations z'ekibiina. Era ndowooza si nze nzekka eyakola ekyo, kubanga waliwo abaali bawagira ba candidates abalala era nabo bajja nabo. Allan Sewanyana ng'alaga obuwagizi bwe eri Alex Luwemba Luswa eyali omuyambi wa Sseggirinya Muhammad gwe baamusiba naye era bwe baamala ebbanga mu kkomera. Bangi babadde batandika okutambuza kino nti osanga nawo wandibaawo obuzibu. Ojja kujjukira nti ono lumu yaleetebwa ku katuuti, omukulembeze w'ekibiina n'amugamba ayogere amazima, oba ow'ekitiibwa Mpuuga si ye muntu eyali abasibya. Allan Sewanyana ne gye buli eno akyalowooza kiki eky'okuzzaako, ebintu bikyamusobedde. Kale nga tumaliriza nkuteereddeko ka artwork ka mwana mulenzi amanyiddwa nga Musiri David. Musiri David yakoze artwork ono ne banne bwe babadde banoonya akalulu ka Makindye West. Era nga obubaka bubadde bugamba bwe buti: a call to action urgent to all members of NUP institution wing and all institution chapters. We invite you all for the next course of action. Copy to all revolutionaries. Kati kadi we bagiwadde Zahara Luyirika, Musiri David ono n'akola ekiwandiiko ekiyita banna NUP bonna naddala aba institution nga ayagala kukola kiddako. Yebyo kyagala kutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites. Honey Bites bakugamba nti ensonga ezikwatagana n'ebyokulya eby'omwana adda ku ssomero babikolako. 0709787508 ye namba yaabwe bw'oba oyagala daddies, binyeebwa, mawogola, decorated donuts, cupcakes eziwooma, abaana ebyokulya bye basobola okuwangaala nabyo ku ssomero. Bannaffe aba Honey Bites, they have you sorted. Yagala kutegeeza ku Alson Painters UG, bano basiizi balangi. Alson Painters UG bakugamba nti no, omaze okuzimba ekizimbe kyo kibulako kukisiiga langi ku 0705 193636 kwe bali 0705 193636 ojja kuba bafuna butevure nnyo nnyini ddala be bannaffe aba Alson Painters UG. Nagamba nti nno mukutu kwobeera era kwosobola okujja information ennungi okuzaama efaananako bweti, si mukutu gulala gwe guno gwennyini ogwagaliwo oba giyite agaliwo YouTube channel. Information nga bw'eba etuuseewo bwe tugikuwa. Kati gamba mikwano gyo ku mukutu guno abagambe nti nze waliwo YouTube channel gye ndaba naye baako information nga tebagaseemu bintuntu yadde okubaako kye batoola mu information. Yes, kati banno bagambe ku mukutu guno obagambe nti ne guy atuula emabega w'omuzindalo each and every day. Yono abasiddi
omusonsozi. Mwebale nnyo okutwagala, mwebale okusubscribinga, mwebale okulikinga, mwebale okukomentinga, mwebale okusharinga, mwebale byonna okubikola. Kati ate gwe ebyo byenjogedde bw'oba tobikola bikole naawe nkya nkwebaze kubanga ojja kubanga obikoze. Thank you.